Kampala Pentecostal pastor Robert Kayanja of Rubaga Miracle Center has today testified in court in a case against a group of 9 men who claim that he sodomized them. The pastor told the court that the group known as Kifesi members trespassed on his church premises before providing false testimony to police that he had sodomized the duo. Pastor Kayanja says he first met the gang at Rubaga Miracle Center. Nzokere encha ngandi kulevunge ya pastor katugambe Bugingo. Si buli muntu asobola kuba n'essimu yange tekisoboka. Yes. Obote ko kuba n'essimu ya personal secretary wange. Abasinga bonna bwe muyita. Kola program secretary ajimbulire. Okitegedde. Naye oli bwaga nti namukubira direct n'essimu ye yino njirina ne message ze nga azisindika ku yange. Ha. Sitani ye yalumba amaka ga pastor Bugingo. Talina muntu akwekwasa. Wabula ekibuuzo ekikulu kigamba nti bwe yali akukema yakusangawa. Eyo line eri mukayimba ko mugenzi Paul Kafero. Yali akukema yakusangawa. Tosobola kubeera ng'oleseewo omukyala n'omuswaza ku buli nsonga yonna. Okitegedde gwe n'olowooza nti wagenda kubeerawo fatherhood. You see, father, you are not a sustainer. Sustainer are protecting go tuta father. Are protecting a security y'abantu be. Ne wakubadde yawukana nabo naye tabaswaza. Kubanga ye sustainer yabeezaawo. Ate ko protecting their image. Kubanga wali obaagala ate wasuulawo baki. Lwaki wabalekawo? Lwaki wabaleka? Ebintu bino nno byangu ffe tubifuula ebizibu. Okitegedde? Njagala kukutegeezaako muganda wange. Kisobokera ddala omusajja okulema omukyala bw'otunuulira saga ya Pastor Kayanja bw'olaba bamuvunaana okaba n'amaziga. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Bega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Bega enamba yange 0766599991 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza nnyo kwembozi muyuji Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwanige gange. Tuzze tuwayemuko atanaba kusubscribinga tuberenga tutambula ffenna ku mboozi zonna nga bwe tuba tuzirese n'okunyumya kwonna. Ndi wano ne Hilary Servant tuzze tuwayemuko ku mboozi abadde abuliridde obuweereza bumutwalaganya yangambako lumu ekigambo nangamba nti nze Geoffrey sisumba abantu bakugenda mu ggulu wabula abantu bonna bakugenda mu ggulu bajja kugenda banagendayo batya nga tubasumbye kuterera mu layini. Eggulu si kintu kyakwogerera. Eggulu kiringa kukula. Seetaaga kubuulira kukula ojja kukula. Kati kye neetaaga kugamba bugambi nti naye bw'onaaba okula weegendereze ABCD EFG. Kati lyeggulu. Eggulu omuntu bwakkiriza Yesu aba candidate wabagenda. Kati ate bwe mbeera nga kyenyimbirira buli kiseera mbanga atakakasa. Olw'okubanga kasa nti kyaddala kasankubula nti bukkiriza Yesu ekyo kikoze otya okimaze. Wabula obuvunaanyizibwa bwange bwakusumba abantu banaabeera mu nsi muno. Bayiseemu batya nga bafunye ekyokulya bafunye ekyokwambala bavuzeko ku mmotoka ennungi bazimbye ku nnyumba. Abasumba mulina ssente. Nalabyeko awo omusumba ow'Emutundwe. Omumanyi ow'Emutundwe Tom Mugerwa atali Tom Sembero w'Ensambya naye Tom Mugerwa nga afuna million 10 buli lunaku. Kisoboka ekyo? Lwaki tekisoboka? Endiga abantu abakunganira ewuwe buli service nabanga basobola okuvamu obukadde 10 buli lunaku. Anti waliwo abali ebweru abataliiwo. Abaweereza okuva ebweru. Bano bali Bungereza, bano bali dda wabaweereza nga basubscribinga ku ministry.
n'aba ng'azifuna. Kyaki nga mulina ssente nga mukola ssente? Gamba abasumba nga balina ssente. Abasumba nga musolooza. Kuba mu kyaki mulimu ayagala ekyamagero kya mitwalo 5. Katuboga nti kyaki nga mulina ssente oba olimba oba obawaayidde abagoberezi. Baba bawayiriziddwa. Omusumba we balina ssente. Gwe bagambeko nti miliyoni 10 zaafuna nti kyaki be basayininga. Ziri ku akawunti ye na mukyala we. Kati naawe we tuli. Banka zaavuddeyo. N'emikutu egy'enjawulo egy'amasimu na biki byonna mobile money. Ne bagamba nti omusajja ate sente zaafuna mpitirivu. Lwaki abalala bo tebaboogerako? Waliwo Kayanja, waliwo Pastor Bugingo, waliwo bangi. Oluusi ayinza okuba yafunye ebizibu ebyamma okuvaayo. Ekyo si kyekintu ekyangu kye bayinza okwogera. Naye kimanyikiddwa. Abasajja kankubuulireko nakugamba abantu babiri abasinga okwagala ssente nga basinga amayembe. Nagamba abasumba ne bannabyabufuzi. Kakati nga basinga amayembe. Era tegayinza kusemberayo batusoloozeza. Anti nakugamba ogenda kulira etteeka. Babasumba bagenda dda ku street okusolooza abasabiriza. Naye ne gavumenti egenda bajjako omusolo abasabiriza. Abasumba bagenda dda ku street. Okusaba abasabiriza oba bo okusabiriza? Okusabiriza ndi kyekimu. Waliwo gwenda baawo ali mu kibuga Kampala awo. Aba n'ebintu bye byonna nga biri awo. Naye ebiseera ebisinga kati abeera nnyo ku TikTok okwo. Ogenda okulaba nga buli ayitawo asulawo ssente. Nga bwakwata mu mafuta bw'ati. Musolooza, musuubuzi. Yasubula Katonda. Kakati njagala kutegeeza n'ekyakusaalirwa. Kubanga wakati w'okuba nti abasumba ffe tulowoozebwa okuba nti ffe twandibadde ekyokuddamu eri obulumi ensi bweyitamu. Bwe kiba nga nsobola okufuna miliyoni 10 buli lunaku naye nga siinaako ddwaliro. Obumbi 10 buli lunaku. Naye nga 10 siinaako ddwaliro. Yadde ekkanisa yange weeri. Naye mba nga ssente ezo zonna nga bwe nzinina sirinaako kitongole ky'abamulekwa organization gyoga nti bamulekwa bagenda awo ne bafuna ekyokulya. Nemba nga sirinaako somero. Kale eri ekitundu kyange ekkanisa weeri kyakusaalirwa. Kyakusaalirwa nnyo era ndowooza nti bw'abaawo ebizibu by'ensi eno abasumba kitundu ku bizibu. Abasumba kitundu ku bizibu by'ensi eno. Waliwo abamu abadde faithful. Waliwo abamu bambi nga balwana ng'olaba bataddewo investments eziyamba abantu. Naye abasinga obungi kizibu ku kitundu ku bizibu by'ensi eno. Kyakusaalirwa nnyo bambi. Kubanga nandibadde ndowooza nti nze wange nga nsobola okukuŋŋaanya miliyoni 5 olunaku. Njagala kutegeeza nti abalibo baliraba ku kkanisa gye nsumba. Oyinza okwekanga abantu bonna b'ensumba mu kkanisa yange tebakyalina bizibu byakusula na nnyumba. Ng'ebyo twabivaako. Naye kati weewuunya wakati w'omusumba afuna miliyoni 10 olunaku nga mulimu omuntu ayagala ekyamagero kya mitwalo 2. Kyakusaalirwa kyannaku nnyo era twetaaga kwesiba biwukutu nakuba biwoobe. Ate nga nekisinga okuluma nti n'abagoberezi bo kati awo balaba ate olumbaganya omusajja wa Katonda eyafukibwako amafuta. Ekintu kye wandigee nti kyekyandisembyeyo okubeera ekyangu. Kuba nze mbuuza nnyo ekibuuzo nti tugende ku Mukama waffe Yesu ye yakolanga atya? Yakolanga atya emirimu gye? Naye bagamba nti okusolooza kwabeeranga okuva dda. Anti bwe zisoloozebwa zikola ki? Okusolooza si kyekibi. Bwe zisoloozebwa zikola ki? Kubanga ye Yesu alaga yasolooza ebyennyanja 2 n'emigaati 5 n'agigabira abantu abasoba mu 1,000. Okwo kwe kusolooza okutuufu. Oteekwa okubanga abantu bajjamu akasente ate okazimbulukusa okwongera obbagasa mu ngeri esingako obulungi. Ye ensolooza entuufu. Okitegedde? Ye buli kintu kyeyagalanga. Nsaba onsomereko ku kiwandiiko ekyo ekiri ku Google nga tukisomera omuntu oyo atulaba. Sebo gonsinga ku bitabo. Ate ninganya okusoma. Sebo gonsinga ku bitabo yonsonga lwaki kwasiza obubaka obwo obusomera abantu tutandikira awo. Kampala Pentecostal Pastor Robert Kayanja of Rubaga Miracle Center has today testified in court in a case against a group of 9 men who claim that he sodomized them. The pastor told the court that the group known as Kifesi members trespassed on his church premises before providing false testimony
to police that he had sodomized the duo. Pastor Kayanja says he first met the gang at Rubaga Miracle Center during his revival crusade, dubbed 77 Days of Grace, in 2017, when he was urging young people to stay away from their old ways of living. Kayanja stated today that as a church, they welcomed the group, which also in turn helped the church to identify wrong elements among the congregation. Baker has more. Byebyo mu bufunze oyinza okunnyonnyola ebisomeddwa wano mu luzungu eri bannaffe. Pastor Kayanja yabadde awo obujulizi mu kkooti ng'abuwa ku bavubuka 9. Ye baagamba nti yatandika okubalaba ku kkanisa eya Miracle Center Rubaga Cathedral bwe yali mu lukuŋŋaana lwe yali atandiseewo olwa 77. Abavubuka abo bamulumiriza okubalya ebisiyaga. Yagamba nti ndowooza abayise bakifeesi bakifeesi ate bw'amala okubawa omukisa okufaanana bwe gutyo kati then ne beekyusa ne bagenda ku poliisi ne bamuwaabira nti yabalya ebisiyaga. Omulungi atulaba ku emboozi mu UG mabegako kaawo waliwo omulenzi eyali wa Chameleon. Omulenzi oyo nga muyimbi yava wano n'agenda ali Canada. N'agenda e Canada omuvubuka we bamuyita Papa Sidi. Papa Sidi bwe yatuuka e Canada nga mazeeyo akabanga, in fact agenda okugera bino yali ndoza abadde bamaze emyezi ndoza giringa oba nga mu 3 kwena bwe watyo. Oluvannyuma yateeka obubaka ku mukutu gwa social media n'agamba nti nno yetajja kutya kukyogera era nasako obubaka ng'agamba nga alaga nti oba oli awo ali mu mukwano ogw'ebikukujju era yasiba n'enviiri eziraga colors zaabwe eza rainbow. Naye mu kumaliza wano nga na hashtaginga Pastor Robert Kayanja ne chaachi ye ng'agamba nti gomanye ebyaffe. Ekintu kino bwe byabaawo ebya kooti bino nabyo bwe bijjidde. Waliwo akuba Pastor Kayanja amuli emabega oba bituufu kubanga ebintu bino nga bivuze nnyo nga byogeddwa nnyo. Nzijukira twayogerakera ku nsonga zezimu naye tulaba nti ate ku bye twogerako weebiri naye waliwo n'ebijja because Papa Sidi okubanga ali mu kikula ekyo ng'agamba nti nno ye alina ali mukwano gw'ebikukujju naye ate nataginga omusumba bulijjo era gwe babikola ki gwe babisibako. Oli musumba era kimanyi ndowooza Pastor Kayanja simanyi oba wali okolaganyeeko naye ku Miracle Center. Sifunanga mukisa naye oli musumba. Nja kusooka kugamba bwe nali ngezaako okuanalyzinga ebintu bya Papa Sidi nentegezebwa okuva ku nsonda ezeesigika nti yali anoonya butuuze. Era yali agoba ku bipapula kubanga baali ekiseera kye ekyokubeerako nga kiweddeko kaakati nga baetaaga okumuzza. E Canada gyali ekiseera kyali kiweddeko kati ng'anoonya butya bw'asigalayo kuba baali bagenda kumuzza okuva ddala mu nsonda ezeesigika. Kaakati n'akola ekyamangu ekimutaasa kwagala kulaga nti tasobola kudda mu Uganda kuba jjukira Uganda yayisadde etteeka erigamba nti omukwano gw'ebikukujju singa okwatibwako femu ku nsi ezirina ebibonezo ebikakali ku nsonga eyo. Kati n'ayagala okusiiga ekifaananyi ekigamba nti takyasobola kubeera mu Uganda kubanga obulamu bwe buli matigga olw'amateeka agayisibwa. Kubanga baali bamaze okwanalayizinga n'erinnya lyalina mu Uganda kubanga ensonga gye yali abawa yali efuuse ennafu ng'abagamba nti yava mu Uganda nga takyasobola kubeezaawo bulamu naye ne bajja profile nga ate celebrity ne bamuga tekisoboka ng'omuntu alina erinnya bwe riti ogamba nti osobola Uganda okubanga tasobola kwebeezaawo omuyimbi w'eggwanga. Naye balowooza nti buli muyimbi w'eggwanga bwe celebrity asobola okwebeezaawo nga bangi abalemeddwa abeeri bwe bakimanyi nti omuntu yenna ng'alina erinnya abasobola okwebeezaawo mu nsi ye. Tosobola kukola brand nene bwetyo ng'oyimba n'omuyimbi namba emu w'eggwanga ddamba n'otugamba nti Uganda yali ekulemeredde. Kakati bwe
mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddela Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddela Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendera gw'ensi yonna. Weebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddela Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira. Tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 488 kwe kusalawo okufulumya akatambi. Kyava afulumya akatambi. Bapasita bangi wano mu Uganda era abantu bebekuusiza ku buli bw'ebisiyaga bangi nnyo. Oza wakiyalonda mu Pasita Kayanja mu bapasita bonna? Nze nno njagala kugamba nze saakuwuliriza Pasita Kayanja kubanga ekisooka mu byonna. In the first place Pasita Kayanja alina ekizibu. He has a problem. Waliwo ekizibu. There is a problem. Tekisoboka busobosi muntu kufubutukayo kwegasi yekka this saga ebaddewo emyaka egisoba mu 15 nga kiri ku muntu atya ku muntu omu. Waliwo kiyetaaga okutereeza Pasita Kayanja. That is the truth of it. Tekineetaagisa na sayansi mungi kukitegeera. Waliwo ekizibu. There is a problem. Yeetaaga okutereeza. Either yabeerako kitundu ku nsonga zino oba yawagirako oba yabeerako memba oba yeesemberezaako abantu abakola bino. But there is a problem. N'olw'ensonga eyo it is not a surprise Papa Siddi bw'aba ayagala epapula amutaaginga. Si kyangu nnyo mutufulwanaga nti Pasita Bugingo ebyaffe obimanyi ng'ayogera ku bisiyaga era ensi tekkiriza era banga byakusaaga era banga oli mu kubalaata. Okitegedde? Ate era si kintu kyangu nnyo oli bw'afutukanaga nti Pasita Bugingo va ku mukazi wange twanguwa okukkiriza. Kati nkuwa scenarios ennyangu era ensi kati yalivudde omulala yamututte kakati kubanga waliwo relationship closeness nga bojjukira ekiwala ekinyalwanda kye baateeka ku mutimbagano ebiseera olaba ensi bwe yawowa muka nenga ekiwala tebamanyi gye kivudde tebamanyi kino bakisaako social media nekwata omuliro kubanga yayigizaawo eggaali empya awali omukka tewabula muliro. Okitegedde? So kati yembeera eyo nti the reality of the matter is Pasita Kayanja yeetaaga okubaako engeri gye yeetereezaamu. There is a problem. N'olw'ensonga naye ye Papa Siddi tekituwa bukakafu nti ebyogerwa bituufu kubanga already nkubulidde found base ya kiki yakola. But era tekijjaawo reality. Ne Pasita Kayanja yeetaaga okwetereeza. Yeetaaga okwetereeza. Waliwo ebintu ebimu nga okubyogera ku musajja wa Katonda servingidde eggwanga lyaffe for that period of time nga kya buswavu. It is a shame. Ayi ne bakyogera for a long period of time. Tulina abasumba abaludde wano Pasita Kayiwa. Pasita Kayiwa aluddewo wali omuliddeko ki? Wali omuliddeko ki? Okitegedde? Tulina Pasita Wantante Full Gospel. Wali omuliddeko ki? Ate nga baluddewo ebbanga. Okitegedde? Kakati kitegeeza bw'olaba omuntu nga abantu basitinga ku kintu kyekimu tebalina kirala, then waliwo ekizibu. Wabawo kitali kituufu. Naye kya buswavu. It is a shame. Kyakuswaza kyandibadde nga musajja akana tayogerako kintu bwe kityo. It is too big for a man of God. Bino ebiri mu kooti kubanga amaze ebbanga ddene nga bwe nemba n'emisango. Abantu bangi nnyo abambuzi bamulumiriza ku lw'ebisiyaga. Abamu babivaamu nadda naye bonna baba bavaawo. Bano nga bajja, bano baba bavaawo, bano nga bajja. Ebintu bino bigenda kukomadde kubanga Pasita Kayanja alina buli busobozi bwonna obuyimiriza ekintu kino. Nze nganze bwe ndowooza kubanga kivuze ebbanga ddene naye simanyi lwaki kiremeddewo kuba kati natukana ogenda mu kooti nayimirira okwebuuzaako kale situgaana amateeka nga galina okukola bwe gatyo naye olw'okuba nti kivugidde ebbanga ddene
nakatawone nemba misango na mu kkooti olowooza obuzibu buliridda wa kubanze mberawo nenefumitiza neŋŋamba nti naye ddala ku Pastor Kayanja obuzibu buliwa anti wegambidde nti waliwo ekikyamu waliwo ekitali kituufu tekisoboka kubanga ensonga zino zeddingana buli kiseera ebikadde n'ebipya nga tewaliwo kikyamu waliwo ekikyamu ate ye yennyini yalina okukitereeza ye kennyini yavunaanyizibwa ku kutereeza ekizibu kino era njagala kumwegayirira nga muweereza munno w'enjiri nti atereeze ebintu yetereeze he need to fix out himself okitegedde yeetaaga okwetereeza ate tayinza kwetereeza na kkooti tejja muyamba kkooti teyinza kumuyamba tesobola kumuyamba kakutegeezeeko nze siba ngamba abantu ti bw'olaba obulimba bukuwangudde naawe tewalina mazima naye wali olimba teriyo bulimba buwangula mazima bw'obanga wali ku mazima tosobola kuwangulwa bulimba era bw'olaba obulimba buwangudde kitegeeza ne kye buwangudde kyali kya bulimba ebyafaayo bindaga nti Yesu Kristo bw'amala okuzuukira nti abasirikale abaali bateereddwawo okukuuma omulambo nti omanyi bwe yazuukira ajja n'amaanyi mangi baagwa wansi ne bazirika n'atambula n'agenda naye nga balaba kati ne bagenda balipootinga eri abafalisaayo baali babataddewo okukuuma omulambo kubanga abafalisaayo baali bagambye Piraato mbu abayigirizwa be baaga omusajja ajja kuzuukira mu nnaku 3 tusseewo abasirikale kubanga abayigirizwa be bayinza okujja ne babba omulambo ne bassa abasirikale specifically ennaku bakume ennaku mmeka ennaku 3 zokka bwe ziggwako nga tazuukidde nga muvaawo olwokusatu najja azuukira kati bwe azuukira amaanyi gajja nago baagwa wansi bwe bagwa wansi bayibuli eripootinga ne bagenderera Abafalisaayo ne bagati abange tubabulira amazima nti omusajja azuukidde twamulabye teri bayigiriza bazze twamulabye musajja akoze eki yazuukidde Abafalisaayo ne baga nti ha bwe mufulumya amawulire ago amaanyi ge yalina nga tannafa gano gagenda kusukka katubawa amagezi mugenda kugamba nti mwabadde mwebase abayigirizwa be ne bajja ne babba omulambo ne bagutwala kye mbamugamba Piraato bw'ababuuza ne bagamba Abafalisaayo tituyinza kwogera ebyo kubanga Piraato enkola y'ekirumi eri nti bwe bakuwanga okukuuma omusibe n'atoloka guwattibwanga tibabuuza kirala nga kitegeeza nti singa baalimba oba baayogera batyo nti yababbiddwako baali baakuttibwa ne baga nti bassebo ffe tetugenda ga Piraato mutwade twebase nga twebaka tutya ku mulimu omukulu bwe gutyo ogw'ennaku 3 ne tuba nga twade twebase Abafalisaayo ne baga nti mwe mugabe bwe muti ffe tugenda mutetenkanya Piraato waffe tugenda mutetenkanya abalekera obulamu era bayibuli ega nti emboozi eyo n'etambula mu Yerusaalemi nti abayigiza ba Yesu bazze ne babba omulambo naye ng'etubulidde ekyama nti Abafalisaayo balina ke baaliisa Piraato balina ke baaliisa abasirikale kankubuuza ekibuuzo gwe emboozi obadde ogimanyi kubanga bwali bulimba bwali tebuyinza kuwangula mazima n'olwalira amazima gategerekeka nti Yesu yazuukira era n'olunaku lw'amazuukira lwetuyita Esita tulujagulizaako nga tugamba nti omusajja akola atya kubanga bali abaali bagamba nti babbi omulambo bwali bulimba amazima gamaze emyaka 10 nga tegakyukanga kakati kyegamba bw'olabanga omuntu kyaga nti mazima nga gamuwangudde kyagamba nti bulimba nga bumuwangudde naye yali alimba tekisoboka mazima kuwangulwa bulimba obulimba busobola okudduka emisinde naye ate obulimba tebusobola kuwangaala budduka nnyo speedi naye tebusobola kuwangaala tebuwangaala naye bw'olaba obulimba buwangadde omanyiira n'agamba nti bulimba naye ayinamu obulimba tewaliwo mazima matuufu andi nze nja kutegeezaako nti omuntu yenna ng'ayogera mazima amazima ne bw'omuwangula mu kkooti asigala nga ye muwanguzi ne bw'omuwangula mu kkooti ez'ensi asigala ye muwanguzi bw'aba ng'ayogera mazima kakati ekintu kino lowooza anyway wakyogedde dda nti ye kennyini yalina okwetereza ng'omuntu omu ateekwa okwetereza kale katumusabire naye nga si byangu nnyo kuba olutalo lw'amaanyi olugendo lunene
abo tunaje bivudde twabyogera ko dda wano botunulya je bivudde meka kati kumpi 20 n'okusoba bamugerako ekintu kye kimu so yalina okwetereza yalina okwetereza si bali baana si society si government si court ye yalina okwetereza omusumba Pastor Bugingo talina right kulaba ku baana be yavuddeyo n'agamba nti nno abaana be bamumma okulaba omukisa gw'okulaba abaana be tagulina n'agamba nti ye n'agamba nti family oba omuntu eyatwala abaana be n'abamuggyako amulinze bulinzi kumulaba nga abagaba eri abasajja because wano omwana bwakula afunye omwami tata bubagenda mu mbaga nga waliwo embaga tata yawayo muwala we sibwe kiri kati yagamba nti alinze olunaku olwo omuntu yatwala abaana be okulaba nga abagaba mu church eri abasajja naye nga jjukira omuntu oyo era gwazagirako ebbanga ddene nnyo nga gwagamba nti acyanka mukwabo abacyankalanya amaka ge abawaga mukyala we ge maka ga Pastor Kayanja ye yamugaana okulaba abaana be mutabalaba ani yamugaana obbalaba eyabatwala ani yabatwala okusinza ku bwenga bwe yayogedde kigambibwa okuba nti nno agamba Pastor Kayanja abaana be agamba nti abaana be aluwulira ennyonta y'okulaba ku baana be abaana be tamanyi bwe bali tamanyi bwe yakomadde kubasasulira school fees obuvunaanyizibwa bwonna babumuggyako nga taata kale agamba yeetaaga okuyambibwa naye nze ndowooza kankole ekibiina ky'abasajja ekiyamba abasajja ekirwanya eddembe ly'abasajja mugende muyambe Pastor Bugingo abaana be tabalabako babamuggyako kati kambuze nze ekibuuzo nemba nga nagula ettaka lyange nga ndyagala nnyo nendisuulawo neŋŋenda nengula poloti ewala nensaamu n'ennyumba nnyinza okukaayana nga nti njagala nnyo poloti yange eri gye nasuulawo singa bagikubako ekibaati sabaduka n'ogikayanira kyenga n'okozesa obwagazi bungi nnyo obuga nti nze eyo era simanyi n'omutima gunnuma gyewaleka ezise gyewaleka emmese ziri muli zeetala emiyayu nyinimu wataba eminya gitemba enju okitegedde kakati waliwo ebintu nga bya bulimba kyengezaako okutuukako kati golowooza abaana balina emyaka emeka baana bakulu kujja ng'ogyeko ono omuto omulenzi gwe yasembayo okuzaala kati ani amugaana obbalaba naye bana abalala bakulu ani amugaana obbalaba bakulu bo oba waliwo yabassaako ekibaati agamba nti omuntu ayingira mu famire ye eyatwala famire ye yamulemesa okulaba abaana be n'okubasisinkana omuntu eyayingira mu famire ye kati kankubulireko omuntu eyayingira mu famire ya Pastor Bugingo ye sitaani ye yalumba amaka ga Pastor Bugingo talina muntu akwekwasa wabula ekibuuzo ekikulu kigamba nti bwe yali akukema yakusangawa eyo line eri mukayimbako omugenzi Paul Kafeero yali akukema yakusangawa awo nawazuulewo naye nga problem teriyo muntu teriyo bambi muntu just lwakuba nti bantu bannaffe twagala kugamba baga kiiso kya mbuzi ekirekerera omussi ne kitunula omubaazi naye kyembuuza ekibuuzo kiri nti abakyala ebiseera ebisinga bwavaayo ku mawulire awo n'akaba n'agamba bannange abaana bange sebalabako omusajja yabatwala bannange nfa ebibiina by'abakyala bivaayo emisinde okulaba nga omukyalo yafuna justice oba okulaba ku baana be naye omusajja alaajanidde ebbanga ddene bannange abaana bange sibalabako abaana bange babankweka omanyi lwaki tebamufaako lwaki tafuna justice nga n'ebibiina by'abasajja ebirwanya eddembe lyaffe weebiri omanyi lwaki tebamufaako omusajja ye musingi gw'amaka omusingi kasita gufa ku nnyumba gwoba okyazimba ki kakati omusajja bw'asuulawo amaka kati fe olwanira ebibiina tulwana eki nga ate ye musingi yasuulawo amaka kwega kasita yadduka n'ennyumba yagwa agamba tulwanirire ki kasita yadduka n'ennyumba yagwa ye sebo kyogamba omusingi bwe gugwa okuva ku nnyumba esigalawo
katuyagala abalwani ebibira by'abasajja kale balwani ekinga omusingi gwadduka bayitemu omukyala we mukyala mukulu ng'omusingi gwadduka bamugambe leeta abaana b'omusajja wadde wagenda abaana b'omusajja baleete kati kale sebo ennyumba etalina musingi tugizimba tutya njagala omuntu atulaba ategeere muyamba ategeere ennyumba ne tetugenda kuzimba musingi teguliiwo tugizimba tutya yamba abawulira n'abalaba tesobola kuyimirira ebe tulemedde kati n'abalwadde ebina by'abasajja baveeko omusingi gwamenyeka kati balina kye bazimba gwe kyobagamba tebakitegeera bo badde basuubira nti omukyala yandibadde akayanira omusingi nti sebo abaana mayikanzi balabeko kyobola balwanirira abakyala kuba bo si musingi babeera bulooka kati kiva ebibina biva negigamba omusingi nti owaaye gwe musingi yamba amadirisa galabe kuki ku baana naye tosobola kubanga ate omusingi gwe gutaliiwo ate nga gwolwanirira katulwanira nnyumba ki eririddawa teriiwo kati gwe kyoba omanya nti agamaka gaafa it is a dead family kubanga nalabako awo omukyala yali ku tvm bamukyaza kyokka nga ate ye naye ate anenya mwami pasita Bugingo tedi naluswa ngagamba nti n'abaana takyabaweerera takyatuwa buyambi n'ebirala byonna naye ate kambuze ekibuuzo nyinza ati okuwa obuyambi ku baana b'otayagala ndabe kati nyinza nti okuwa abaana b'otayagala obalabe abaana bewasuulawo obalabe oba oyagala batta annawe ng'onziramu era kubanga waali obaagala tewasuulawo baaki lwaki wabalekawo lwaki wabaleka ebintu bino nno byangu ffe tubifuula ebizibu okitegedde njagala kukutegeezaako muganda wange kisobokera ddala omusajja okulema omukyala kisobokera ddala omusajja okulema omukyala n'omulemwa n'akulema n'oga omukazi akoze eki annemye wabula kisobokera ddala okusigala omanyi husband ne father bibiri byanjawulo ekigambo father kyekigambo mu latini kyetuyita abba ate mu greek kyetuyita pata kitegeeza source and sustainer mu bayibuli ensibuko era abeezaawo oyo ye father husband kigambo kirala mu greek kigambo kitegeeza omulabirizi w'ekintu era n'omulimu bamuyita husband kyetuyita husbandry ekikolwa kakati omuntu asobola okubeera father nga si husband nembeera nga nina abaana naye nga siri mwami nemba nga ndi taata ekisooka nze soosi baava mu nze ate nze sustainer nembabeezaawo ebya husbandry biri nange na mukyala wange ebyo nebikola bitya nebigwawo kisoboka wabula oteekwa okupruvinga ekisooka ngulaga nti wa the source ate ekyokuli wa the sustainer tosobola kubeera ng'oleseewo omukyala n'omuswazaswaza ku buli nsonga yonna okitegedde gwe n'olowooza nti wagenda kubeerawo fatherhood you are not a sustainer aprotectinga gwe tuyita father aprotectinga security ey'abantu be newankubadde yawukana nabo naye tabaswazaswaza kubanga ye sustainer yabeezaawo ate ko protectinga their image onzijukiza akantu wiiki eyo ewedde waliwo independence night si wiiki eno yennyini obaddewo independence night kakati bwe yagimaliriza naye enkeera najja neyeetondera endiga n'abagamba musaba okubeetondera mukyala wange makulu ate yabaddewo yabadde alinamuko obukosefukosefu oba yakiga nti embeera z'abakyala embeera z'abakyala zali zimusumbuwa teyasobodde okubeera wadde yageze kujjanjabibwako kulula ng'atereera kakati bo abantu ndowooza endwadde z'ekikyala ennaku z'ekikyala endwadde ndowooza bo bazitegedde naye nemusumba ekyo kyoyogedde kyabadde kyetaagisa nakyo okukyogera waligambye teyasobodde okubeerawo nekiggwa andi kati olaba obuzibu bwe tulina omulembe gwaffe guliriddwa okwagala amawulire by the way n'abasumba ekirwadde kitulidde twagala nnyo kamera
Yes. Kakati olw'okuba tetukyalina bizimba bantu tunoonya ebitukuumira mu maaso g'abantu. We are looking for presence, we are looking for relevance, not impact. Tunoonya kutulabawo naye si kugasa. Omanyi osobola okuba kati katugeze waliwo ebintu ebituli mu maaso wano nga olwa Pascal Mono. Naye nga tunoonya emigaso mu bye tugasibwamu taliimu. Ffe nga abali wano. There is being present naye nga you are not relevant. Kyokka ate waliwo n'okubeera nga wooli naye ng'olina omugaso. Kati abasumba emigaso gy'abaggwako. Abasinga obungi gy'abaggwako banoonya presence, relevance. Kumanya nti akola atya waali nga bonabya n'ekiti kyo kisettaaba. Nga weekiri naye nga naawe yakisimba okimanyi tekiriiko nku tekiriimu mbaawo tojja kukijjako kibala togenda kukijjako kibala wabula obumuli bwolengera obulengezi weekiri awo kisettaaba. Kakati abasumba abasinga obungi bafuuse bisettaaba. They are no longer impactful kubanga waliwo ebintu bingi. Ate ekyokubiri n'okwagala ensi okumanya ne mu nsonga ezitaliimu. Weetaaga nnyo kukonsentrate ku kkanisa eyo gy'olina. Okitegedde gy'olina eyo oba bantu 2 oba 10 obaggyemu omulamwa paka nga bafuuse abantu b'omulamwa n'okusinga okuleebuukana na buli kigenda mu maaso okukomeregana ku bintu ebitalina knowledge. Kati kateebereza kati ekyo kati nze ekyo nkyogera ntya kati nkyogera ntya lwaki mba nkyogera okubayita okuwemula. Kati gundi yawemudde. Yawemudde wayogedde ekintu ekituufu mu kifo ekikyamu kwe kuwemula. Ffe tetwetaaga ekyo kimanya naye olw'okuba kati era nga bulabe tukyogerako ye kyadde agoba ayagala bafune okumwogerako kati basirise nnyo era kyojja okuddamu okulaba bw'anaalaba nga tebakyamwogerako nnyo ng'agafulumya amawulire nti makulu yamugobye nga weetena ku 2 nga bajja bombi ng'agabalimba nze z'omuleko no sweetheart ebintu by'olwaliyali so nga tulina bizinensi enkulu oba abantu abamulaba n'abamugoberera ffe tumutwala obulala mutya manyi kiso okubaawo mu nkola y'ebintu. Mu psychology waliwo kye bayita instigating dialogue. Omuntu ayogera ekigambo ng'amanyi mujja kitegeera naye nga takyogedde nga bwe kyandyogeddwa n'aleeta emboozi. Okitegedde nga takireese mu butereevu bwakyo naye nga nti bwe nayita nempita bajja kukitegeera. Nze nasuze ku mukiri ekiwato nga kinyumirwa omukiri. Instigating dialogue kyayogera tukimanyi wabula takyogedde nga bwe kiri. Era ng'asobola n'okugaa nze nali sitegeeza ye mwali mugamba bwe babuuza gravity nti okwepica ali otegeeza kinaga nti kwekuba bifaananyi nti pica twagenda mu pica. Kakati eyo embeera kyekyo n'omukulu kyali mu kukola si yekka bangi babikola. The instigate bulwanoonya relevance ng'ayogerayo akantu ke mujja okutegeera naye ng'ate takwogedde nga bwe kali naye ng'ate tusobola okwogera ebyamagezi okusinga ebyo ne tutayogera ebyo. Njagala kutegeeza tulina obuvunaanyizibwa bunene. Bannayuganda obwavu bubaluma kitegedde. Bannayuganda tebalina mirimu. Bannayuganda balina ebizibu byabwe ndwadde zibaluma. Ate abasumba ffe tuvunaanyizibwa okubasabira n'okubasaako emikono basumululwe. Ffe tunavunaanyizibwa ffe bode eri wakati w'abantu ne gavumenti. Ffe batabaganya ba gavumenti n'abantu. Ffe tuli wakati awo badde okimanyi ekyo. Ndi bavunaanyizibwa w'ekkanisa. Okutabaganya gavumenti n'abaki n'abantu okulaba nga bastrike kyovola nti ekkanisa bwejja eri abantu bagiwa ekitiibwa wegenda eri gavumenti bagiwa ekitiibwa. Kati kigiweddemu nnaku zino nga ne gavumenti etegedde nti bano bafere era ne mu bantu tekyalina nnyo ekitiibwa kuba n'abantu bategedde nti bano bafere. Bw'ovaayo n'oga nti ndi musumba nga bakwata ku mutwe gagati bw'aba ne muwala naga ti agenze ne musumba nagati agenze nani agenze nani agenze ne musajja wa Katonda omusumba mukubire essimu omwana oyo asooka dda akime ku mazzi wano. Ate luli batyanga bawala kati batya n'abalenzi. Mutabani wani ali naye nti musumba sooka omubuuze we bali.
ng'ate mutabani gwe bakoze batya gwe batutte kakati awo wetutuuse kwegamba bode yalina okujoyininga kati yaggwamu ensa Yesu yaga nti omunnyo bwe guggwamu ensa guba munnyo nabaki banagulunga muki bagusuula bweru abo ne bagulinnyirira kati ekyo ekkanisa kyetuuseeko n'abasumba tutuuse okulinnyirirwa ebweru kubanga kati gwe sooka weebuuze nze n'ekintu ekimu kye neewuunya bw'otunuulira saga ya Pasita Kayanja bw'olaba bamuvunaana okaaba n'amaziga bw'olaba bamuvunaana oyungula ezziga waliwo abantu nga nze servant sisuubirwa kubeera mu liigi yaabwe sisuubirwa kubeera nti be bavuddeyo okunvunaana omuntu nga tasuubira kuba nti osobola okubesembereza okuba nti twalina we twamiitinga eneweya anti wayinza okubeerawo okugamba nti musajja wa Katonda olina okuba nga abantu bonna okolagana nabo okubanga bonna bali mu kifaananyi kya Katonda okukolagana n'okukkaanya n'okuba ab'omukwano ebiri byanjawulo tusobola okukolagana naye nga tetukkaanya nganze bwe nkolagana ne President Museveni nga tetukkaanya ini tukolagana kubanga ye president wange he's the father of the land naye tekitegeeza tukkaanya tukolagana naye tukola tutya temukkaanya kakati ate okukkaanya ye muntu bwe tutuula nenga nti Bobby twetaaga enkyukakyuka mu Uganda oyo tukkaanya nti ye kyokka si mukulembeze wange nti ye father of the land naye tukkaanya ku koozi ye kakati ate waliwo n'okuba ab'omukwano Bobby twaliko ab'omukwano dda naye kati tulwawo kulabagana bali yafuuka ekyo so we are not friends that is what I can say okitegedde kakati bali abavubuka boogera nga balina okukolagana balina okukkaanya baali ba mukwano zonna dimensions ezo ssatu balumiriza nti bazirina naye kakati nze njagala kutegeeza nti nzokeera enkya nga ndi ku level ng'eya pasita katugambe Bugingo si buli muntu nti asobola okuba n'essimu yange tekisoboka oba oteeka okuba n'essimu ya personal secretary wange abasinga bonna bwe muyita kola programu secretary agimbuulire okitegedde naye oli bwaga nti namukubira direct n'essimu ye yiino njirina ne message ze nga azisindika ku yange nedda waliwo ebintu ebimu nga waliwo obubeezi kikyamu tebikola makulu tebikola makulu so n'olwensonga eyo njagala kugamba nti tusaaliddwa nnyo nti omulembe gwaffe lwakuba nti Mukama atuyambye ffe abamu atuwadde ekisa okusituka mu maanyi ge okulaba nga tusobola okuzza ekitiibwa ky'erinnya lye but otherwise kakule twandibadde twogera omanyi bapasa bedda bye baakolanga bapasa bedda ensonga ze baabangamu waliwo omusajja ayitibwa Jehoyada ali mu kitabo kya Samwiri kyaba Ssekabaka Bayibuli eraga nti yakyusa obukulembeze yakyusa gavumenti yajjako kabaka yaliko mu biseera ebyo n'ateekako kabaka yali agwanidde okutuula ku ntebe ye kabaka ayitibwa Joash eyamuteekako was a high priest yali kabona oba musumba n'akyusa gavumenti wulira bakabona bedda bye baalingamu nkuweeyo ekirala mpaayo ekirala bakabona bedda bye baabeerangamu baabeeranga kununula bantu kubajja mu buddu obwaba bawambye ne babafuula baddembe be ba Samusoni boosomako be ba Gideoni boosomako be ba Javeth boosomako baabeeranga kununula mawanga gaabwe kuva mu buddu oba bwabanga bwa bwavu oba bwakuwambibwa mu ntalo oba bwabanga bwa kunyoomebwa babeera ebyo nno bye bakabona bedda wulira ensonga ze baatuulangamu ensonga enkulu tebabanga mu nsonga za kuwasa bakazi mbuyago byonna atwala omulala tebabanga mu nsonga ezo ndiyakati musumba yaleese gaali empya yaleese Kinyarwanda bakabona bedda babeeranga ne social media eno bannange twali tutidde nga tugamba nti musumba atukoze atya bannange ekikazi naye walowooze mukwano gwange yaŋŋamba awo kyali wange yaŋŋamba nti omwami ositera kukkaanya naye naye bwe kiba kituufu nga yayingizaawo eggali etukula bwetyo muwagidde bannange omwana yasusse naye gwe wakirabuta ekiwala ekyo naye kale gwe teebereza nga tuli kabona abadisikasinga ng'ensonga ziri zenkugambye nga kati tuli ku zino gwe ekyana ekyo wakiraba otya singa ddala byali bituufu nga musumba nze njagala kugamba ekigambo kimu
nti kyetuli oba kyetuteekeddwa okuba kyekirina okuba ekikulu n'okusinga betwagala. Yes. Tulina betwagala naye kyetuli kyekikulu ennyo n'okusinga kyetwetaaga. Yes. Njagala kutegeeza nti oba oli awo President Museveni yandiyagadde okutambulako ku street ku bigere. Omwana omu yaŋŋamba comedian bamuyita ani maama comedian kyali wange gundi ani Musumba Pinto yaŋŋamba Jafule tosaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tumwagala nnyo ate okusala amalodi ng'atambuza ebigere ng'ali yekka talina musirikale n'omu tumulaga obuwagizi kyali kisalawo nnyo n'okusinga kyayagala. By the way kankubulire omulembe gwaffe gugudde nnyo. Walabye Seeka yaddalipira Ssaabasajja. Namulabye Seeka awo nendaba omusajja omukulu atakuzibwa. Okitegedde? Okitegedde. Kyokka ebyo kankubulireko Nabbi Muhammad bwe yazaalibwa yatandika okununula Abawarabu okuva mu buddu obw'okusinza ebifaananyi. Ezo ze bizinesi ze yalimu. Era yalwana entalo nnyingi nnyo ng'alwanira okulanga Obuyisiraamu buyimirira mu Bawarabu abaali bajjudde obusamize n'olwaleero nno be basamize abakyasinze kwe tutudde ku nsi kuno Abawarabu basamize nnyo. Guboza abaana abagenzeeyo kubi buli nnyumba mulimu essabo. Kakati kikyengezaako kutuusaako abantu abadisikasinga ng'ensonga ez'amakulu ez'ensa omusajja n'afubutuka eri n'abuukira Ssaabasajja eyabawa ettaka kwe mutadde emizikiti egisinga obungi emikulu ne kwe muzimbye amasomero Bwakabaka bwa Buganda bwe bwabawa ye yakkiriza abaleeta eddiini gy'okangabiriza nayo wano okubeera nti ebeerawo yabadde omuwanika w'olulimi mwoyogerera ebigambo ebimuvoola kubanga Oluganda lugezeddwako nnyo okuvvoolwa. Oluzungu bwe lwajja lwalwanyisa Oluganda nnyo. Omanyi buli lulimi olujja luba lulwanyisa luliwo. Teriyo kipya nga kinyweza kiriwo. Kitwala amagezi ekipya okunoonya ebiriwo okunyweza ebiriwo. Ebiseera ebisinga ekipya bwe kijja kiba kijjawo bikola ki? Kiba kijjawo bibaddewo. Oluswayiri lwalwanyisa Oluganda. Yensonga lwaki Oluswayiri kati mu East Africa wano ye language yaffe. Ne wano lukyaganye niera ne wano bwova ku Luzungu Luswayiri eruddako tozaako mu bigambo. Naye abalumanyi mu kulwogerera kati abusanga nti bano bali batudde wali bombi bamanyi Oluganda naye nga bali mu Luswayiri. Anti kyengezaako okulaga nti byonna kwagala kuvvoola kulinnyirira. Naye Ssaabasajja tayito yaffe oba namunswa omuntu ateetaaga bintu bitaaga magezi mangi era ngamba abantu platforms ez'enjawulo. Olaba ne namunswa alina queen enswa ziina queen waazo kyogamba ze zamulonda. Kyogamba yakera bukezi nkyawo n'awamba n'aga kati wanonze queen. Kyetaaga magezi ki okujjako obutategeera obujjudde bannayuganda n'abantu abamu botuna n'olanga n'obulumi bukuluma ate n'olio n'abalokola beewugguusa erinnya ssebo yalijjako mu n'ekikaya kivaamu. N'obuuza gwe Yesu tomanyi nti ye Muyudaaya gwe yagambako nti Muganda kwegamba omulembe gwaffe gulumbiddwa obulabe obw'amaanyi. Bw'okuba ttooki mba pasita olabanga okusiiwuuka empisa kuyitiridde. Bw'okuba ttooki simanyi baseeka baakaku obusiiwufu bukoze eki buyitiridde. So nze kyenjagala okugamba nti nga tumaliriza obuvunaanyizibwa bwaffe ekisooka nkubuuza bannayuganda oba oli mulokole oba oli muki tunyweze nnyo ennono zaffe ezitawakana na Katonda waffe. Tunyweze nnyo ennono zaffe ezitawakanya na Katonda waffe. Tunyweze nnyo obuwangwa bwaffe obutawakanya Katonda waffe. Ekintu ekyokubiri buli muntu yenna alina obusobozi gula Bayibuli ate agirina gyesomere. Kubanga we kituuse bantu bannaffe nagamba wano twali tukinyumyako negga nti kanisa ezisinga ez'abalokole bizinesi ezisinga obungi bizinesi zaabwe batandika bizinesi zaabwe kufunamu ssente ng'omuntu bw'asuubula era basuubula bantu basuubuzi yensonga lwaki alwana okulaba nga tava ku maapu kubanga amanyi buli lwaba ku maapu abantu nga bakola batya nga bajja kubanga bambi omusajja omupulato yagamba nti bw'obanga okolera batamanyi oli sure audience ojja kufuna nnene ng'okolera abatamanyi obutamanya butundika
bwangu nnyo okutunda naye amazima mazibu okutunda kubanga abantu abasinga obungi baagala byamangu naye nze nandisabye ate ne gavumenti ya Uganda ngamaliza eveeyo ko kati ngoyo seeke yaddavula Ssaabasajja kubanga babasumba kale bo mmanyi bizinesi bali mu yaabwe yeemu kuba be babbi abameka ababiri naye ate bano abavuddeyo okuvula Ssaabasajja mu mbeera eyo gavumenti eveeyo ebeeko kyekola ng'ensonga y'okuzza ensa mu society yaffe naye bwensirika nyongera okukakasiza ddala nti yeri mu lukwesikwesi olwabo abajja okuvoola kubanga lwaki omuntu ng'avuma taata ng'ate olina obuyinza obusobola mukwata n'omuzzaamu empisa nga poliisi egamba nti ekuuma omuntu n'ebintu bye kati fe Abaganda batutukumye na Ssaabasajja waffe ng'obuvunaanyizibwa bubeera ki bwali ogamba okukuuma ebintu wali ogamba nnyumba Ssaabasajja teyaliimu wali ogamba ttaka okuuma munnayuganda n'ebiki n'ebintu bye naffe Abaganda tuli bannayuganda ne kabaka waffe lwaki batukuuma bwakabaka bwaffe toŋŋamba nti gw'oyita emmanju ng'oyagala okusuula ennyumba eno gw'ogibeeremu ate ekitasoboka kubanga obwakabaka tulonda bulonde tweyanzeege bwe tebutambudde olunaku olwaleero ne Savantirale sebo otulabira abantu b'osumba nja babaagala nnyo babaagalira ddala nnyo ate tukyali mu ggula ttaka omuntu bw'abeera eyo ng'alina akasente mukama akamuwadde nga yagala okuweereza Katonda twetaaga biliyoni namba si sente biliyoni namba ya Uganda ogula ettaka anti tugenda ggula ali mu Munnyo City ewaffe ekyaki Munnyo City tuli kumpi ne Munyonyo musajja asuubiza Pentagon abantu ennaku zino batyamu batuufu tennalabika era njagala kubagamba naye tulindiridde inshallah njagala kubagamba nti era n'okumpa ensimbi oba okkiriza Katonda noga nti katulabe nkiwadde Katonda si musajja oyo naye nkiwadde ani Katonda kuba yasuubiza Pentagon yo eyinza tuyinza okufa nga tutugirabyeko abamu kuffe era nga Bayibuli ega nti abaali bagenda ekkana Katonda yali balina okutambula ennaku 4 naye bamala emyaka 4 baafa nga tebatuuse akanyirako tannakalaba akaliwa ti basuubiza naku mmeka baali balina kutambula ennaku 4 batambulira mmeka emyaka 4 ate nabagamba ensonga eri nti abalina okuzimba Pentagon ate bali mu ntalo kati yazazzeemu kati mujja mulinda abaawa Abayisirayiri wamma bano kuzimba kaliriani basulako bomu ate ngo baleta Uganda bazimbe Pentagon emugira mulinda bannange iganya naganywa muwangazi tweyanzeege tulabaganenze Geoffrey Mayanja aka Misawago ani mbadde ne Savantirale tujja kudona kulala tubaye emboozi tugenze. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuga okoze business za buli kika otambudde n'okugenda Bulaaya ng'ogezeseza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0756599191 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu by'emizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna. Ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira. Tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 88 47.
jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo. Ku Kings Fitness Center kisoboka, jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out, aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774 52 88 47. Don't stop until something happens.